linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala Bikira Maria gy'ateesammula. Ayi Maria, kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kyendekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange, nkusitulira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, bw'olaba neerembise ku ggwe, naawe nkuuma, nzibira ng'omuddu owuwo ku bo. Abaana ba Katonda mwenna, Father Martin Semanda yabalamusaako mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo. Munyenye yaffe ya wiiki eno, okwasaganya otya okweraliikirira. Okwasaganya otya okweraliikirira ye munyenye yaffe eya wiiki eno. Ennaku ezo waaliwo mukwano gwange eyankubira essimu n'aŋŋamba nti ŋŋenda kubaako kye nkugamba Father, naye bambi teweeraliikirira. Ekyewuunyisa ate okweraliikirira kwatandikirawo kuba muli nali ŋŋamba nti kyekyo ate kyaŋŋamba obuteeraliikirira. Emirundi mingi tuggwa mu mutego gw'okweraliikirira, oluusi nga ne bye tweraliikirirako tetubirinaako maanyi wadde obuyinza okubikyusa. Ng'ebitweraliikiriza situbirinaako maanyi wadde obuyinza okubaako kye tubikolako. Bwe yakiŋŋamba ŋŋenda okulaba nga mu mazima kizito, naye nga nze sirina kyamaanyi kye nnyinza kukikolako. Yes, kyali kizibu era nga kyetaaga kusalira magezi, naye nga nze okweraliikirira ku kyo tewaali kyamaanyi kikikyusaako. Nasalawo ne ntuula wansi ne neewa obudde, ne ŋŋamba nti ŋŋenda kubeera ku bunkenke na mu kweraliikirira paka ekizibu kino nga kiweddewo oba. Ne ŋŋamba nti ŋŋenda kukkiriza ekiŋŋambiddwa kitte olunaku lwange, kitte wiiki yange, nsiibe nga nyinyibadde era nga nsobeddwa. Byonna nga maze okubirowoozaako, nakwata ekkubo ne ŋŋenda mu maaso g'omutonzi wange. Ne nkwata ensonga ne ngimuteera mu maaso ne mugamba nti muzeeyi, amazima nsobeddwa. Mukama wange, amazima nsobeddwa. Buli kimu okimanyi era okitegeera, nange omumanyi era ontegeera. Onnwanidde entalo nnyingi era na luno nduleeta gy'oli. Tolemererwangako era tovanga mu bakwesiga, tubavangamu abakwesiga. Ne mwebaliza nawo nti weebale Mukama, kuba na kino nkimanyi kigenda kuggwa nga biri bwe byaggwa mu linnya lyo. Mikwano gyange, tulina bubeezi mu buli mbeera kuyiga ngeri gye tugenda kwaŋŋangamu ekisolo ekiyitibwa bweraliikirivu, worry. That animal called worry. Nga twolekera okumalako omwaka, Omukama Katonda waffe atuwadde munyeenye ng'eri mu ngeri ya kibuuzo. Timwannyinaze muganda wange, okwasaganya otya okweraliikirira? That is the story of this week. Because the way you handle worry will, like it or not, affect you positively or negatively. It will do so. Engeri gy'onookwatamu obweraliikirivu egenda kuwa eddembe oba odikumalako. Mu kitabo ekitukuvu mu Luka omutwe ogw'e11 mulimu abooluganda babiri, omu ye Malita, omulala ye Maria. Bano baalina muganda waabwe Laazaalo, era nga bingi ebigenda mu maaso mu maka gaabwe kuba gaali amaka gaggumidde, era okutwalira wamu nga bali bulungi. Kino nno kikulaga bulazi nti ebyokukola gwe wamma byali bingi awaka. Nanga olunaku lwakya lumu, Yesu n'asalawo okujja okukyalira abaana battu bano.
n'okusiibako nabo. Nkakasa okwetala n'okweteekateeka byali by'amaanyi, kubanga gwe baali bakyaza teyali mugenyi wa bulijjo. Nteebereza nti ne mu kkubo Yesu mwe yayita ng'ajja ewaabwe, abantu baava mu mayumba gaabwe era nga balingiza beewuunya wa gy'agenda na baani bagenda okukyalira. Kale dwa olunaku mu butuufu lwali lwa njawulo. Munnange Yesu atuuse ewaka. Yesu atuuse ewaka era baamuwaniriza mu ngeri naawe gy'oyinza okuteeberezaamu ku mugenyi w'enjawulo ng'oyo. Kati nga bali ewaka, Yesu yaliko kyalaba ku Malita. Amulaba tatudde, abuguutana, adde n'adda eri. Kino nakiri bimutwala. So as a friend, he got concerned. Yamugamba nti naye Malita, nga weeraliikirira mu bingi kiki? Amubuuza ekyo kubanga ng'oggyeko ye waliwo ne Mariya era bonna baalina eby'okukola kuba awaka wo waali bize. As I told you earlier, waali bize eby'okukola byaliwo. Naye newaakubadde Mariya naye yalina bingi nnyo bye yalina okwasaganya. Nga Malita bwe yali, byonna yabissa ku bbali asookawo obudde ekisinga obukulu nga ye mukwano gwe Yesu. His friend, darling friend, Jesus. Yagamba nti bino ebyokukola bibaddewo bulijjo, tujja tukola era tujja kubikola era tebijja kuggwa, byakubeerangawo bulijjo. Tujja kutuuka n'okufa nga tebinnaggwa, ng'omuddo gukyaliwo ogw'okulima, ng'abaana tujja kutuuka n'okufa ng'ebyokukola byo tebinnaba kubaako kyebikoleddwako. Wabula guno omukisa gwenfunye, Mariya yayogera, ogwa mukwano gwange okunkyalirako gwa lumu. Biri biwummule n'abikola. Bw'atyo nno n'asalawo okutuula ku bigere bya mukwano gwe amunyumize byonna bye yali ayagala okumunyumiza era amuwulirize byonna bye yayagala okumuwulirizaamu, ku byonna bye yayagala okumugamba. Malita kyamutabula omutwe okulaba nga Mariya atuula wansi okunyumya ne Yesu ng'ate balina ebyokukola bingi. Tekyamusanyusa n'akamu. Bw'atyo yasalawo agambe Yesu yennyini nti, mukulu, gamba oyo eyeetuuzizza wajja akola emirimu gye, talowooza nti nze ngenda ogimukolera. Nkuba akafaananyi awo ng'amulaga ebyenjawulo ebyokukola. Tulina embuzi ez'okusiba atudde, tulina enva ez'okufumba, tulina engoye ez'okugolola, ennyumba ey'okusiimuula, emails ez'okuddamu. I imagine these days, abaana ab'okwambaza, tulina endogoyi ey'okuwa emmere n'ey'okuwa amazzi, tulina WhatsApp videos ez'okukola. This generation byonna biri awo. Asituke ajje tukole emirimu, ave mu kwetyebeka awo, ate ayanguwe. Just imagine. Yesu yaddamu Malita, timunnange Malita, ono gw'olowooza nti atudde butuuzi, mu byonna alonzeewo ekintu ekisinga obukulu. Alonzeewo ekyebbeeyi mu byebbeeyi kimu. Alonzeeko ekkubo ettuufu. Mukwano gwange nsaba owulirize bulungi. Yamugamba nti ono alonzeeko kimu ekisinga obukulu. One important thing. Abajjukira mu Yohana 16, Yesu yagamba nti ku nsi ebibabonyaabonya n'ebibeeraliikiriza bijja kuba bingi, naye mugume, nze mpangudde ensi. Nti ku nsi ebibabonyaabonya n'ebibeeraliikiriza bingi era bijja kuba bingi, naye mugume, nze mpangudde ensi. I love that powerful word from my Heavenly Father. Bagenda kubawaayiriza, bagenda kubakonjera, bagenda kubakuba akasa, bagenda kwagala okubasika mugwe, bagenda kulwana okubasiraanya, bagenda kubakolera eddogo erya buli ngeri, naye mukole buli kimu. Mukole kimu kyokka. Munkolere ekintu kimu kyokka. Mujje gye ndi, munsemberere,
munneeyune abo mbeesobolera ezo embeera nzeesobolera. I love Jesus. I love Jesus. Kyeva agamba tindabye Mukama nga nnwanira entalo ez'amaanyi ezisinga obunene. Ndabye Mukama nga nnwanira entalo ez'amaanyi ezisinga obunene. Ono byonna bye bali mu kukola baabimukola dda era n'abiwangula. Kati tewali kye bagenda kukola kyatasobola kukuwangulira. Teri kye bagenda kukola kyatasobola kukuwangulira. I'm talking about Jesus. Yimuka buyimusi omugambe nti Yesu wange ebyeraliikiriza binnumba kuva luuyi na luuyi. Binnumba okuva ku njuyi zonna ennya ez'ensi. Naye nze sibisobola mbikuleetedde ssebo biibyo. Ate nno yali tagamba nti yali tayagala Maria bw'atuukirize buvunaanyizibwa bwe nedda. Nti oba yali tayagala bintu bikolebwe nga bwe birina okukolebwa. Not at all. Yali ali mu kugamba Marita nti ebikweraliikiriza bigenda kubangawo. Emiyaga gigenda kulumba obudde bwonna. Ebisoomoozo bigenda kwetooloolanga bulijjo. Naye okujja mu maaso gange ky'ekintu ekimu ekisinga obukulu. Bwe bwali obubaka bwa Yesu eri omuwala ono. Nkamulaga nti gwe tojja kubisobola. Nze kamala byonna. I am all in all. I alone can show you the way to handle worry and stress. You guys, kana akawala ka Maria tekaali nti kanafu. No. Nti oba kaali tekafaayo nedda. Kamanya bumanya. Nti Yesu gwe lwazi lwange kwenzimba ennyumba yange. Omuyaga bwe gujja gukunta nze nnyimirira mu gwo nnyamba. Yesu gwe lwazi lwange kwenzimba ennyumba yange. Omuyaga bwe gujja gukunta nze nnyimirira mu gwo nnyamba. Ekyo kye yamanya. Bannange ffe abamu ekituweesaayo obudde ne tubeerako mu maaso ga Yesu mu ssaakalamento ettukuvu. Olumu ne tusulako ne Yesu waffe mu ssaala nga twegayirira. Olumu ne tulamagako ewa Maama Mariya ekibeho nga bwe tugenda okukola ng'ennaku z'omwezi 10 January 2025 tutandika omwaka ne Maama Mariya. Tetubikola bino kuba tulina akajanja. Nga mutera okwogera abamu. Kuba tulina obudde abamu bwe muyita obw'okwonoona. Balina akajanja, balina obudde bw'okwonoona. Bwe tetwagala kukola nedda. Era bw'oba ogoberedde bulungi nnyo abakola ebyo si basinga okubeera obubi. Naye tubikola kubanga twagwa mu kyama. Omukama yatusaasira n'atulaga ekkubo. Era tetukyadda mabega. Alumu azaale. Mukwano gwange emiyaga gy'ensinga gikulumbye era nga gikuyuuya okuzza eno n'eri. Yesu akugamba kimu. Jangu wendi mwana wange. Mpa obudde mwattu nga Mariya bwe yakola. Ngenda kuwangulira abayaaya ab'omu ku omu. Ngenda kukuseetereza ensozi ezikwekiise mu maaso. Ngenda kusanyalaliza abo abeefuula abakuloga. Ngenda kulaga ekkubo ettuufu mw'olina okuyita okutuuka buli we nakuteekerateekera okutuuka. Era ofune buli kye nakuteekerateekera okufuna. Omaleko 2:24 ng'okaba maziga ag'essanyu. Omaleko 2:24 mwana wange ng'okaaba amaziga olw'essanyu. Keeping in mind that good things happen when God mixes with man.